Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Amanya n'eddoboozi n'Ojoani Uganda. Nga mbeebaza okulikinga, okusubscribinga wamu n'okuwatchinga. Era nga video eno gye tugenda okukola oba gye tugenda okwogerako, tugenda kwogera ku madagala oba ku bikoola. Mukitegeera ng'osobola okwefumbira ebikoola byo ne weenywerako nga tosose genda mu ddwaliro okugula empeke ebiki. Oyinza okukwatibwa ekifuba naye nga tolina ssente, okitegeera. Ate bw'okwata ekifuba nga bakuwayo amoxicillin biki. Ate ekiddagala ekizungu kirwawo okukola ng'ekiganda. Yes, nkimanyi waliwo abamu olwawo kale abamu tebaagaanye okunywa kino ekiddagala ekiganda. Naye ate ekiddagala ekiganda ekyo ng'okyefumbidde mukwano kikukolera nnyo okusinga ekizungu. Nze mbadde ndwadde wano ekifuba. Naye singa ne ngenda mu ddwaliro nga bampa amoxicillin ne mmala ne baŋŋamba fumba bw'oti fumba kino ne nkifumba ne nnuunako ne kukisula. Kati okulaba nga ekifuba kijja kikola ki? Kijja kikendera nga kyonna kiwewukamu. Naye ng'oyinza okwokolola n'oyagala n'okukolola ki? N'oyagala kukolola eby'omunda. So kati tugenda kulaba ebikoola byaffe bye tugenda okufumba. Obifumba omala obifumba oteekamu amazzi matono kugamba nti kibe kikwafu. Olunaku n'onywako emirundi gyo ng'esatu. Naye okinywa nga kiwoze kuba bw'okinywa nga kyokya kiyinza okukuleetera n'osesema. So kati ekiddagala ekiganda kyonna bw'oba okinywa ndowooza oba okinywa nga kinyogoze. Nze mba sisobola kinywa nga kikyayokya. So tugenda kubirabako then tubyogereko. Byebyo ebiddagala byaffe ba mikwano. Tulinawo ekikolokolo eky'omuyembe, kye kino ky'olaba. Ogenda ku muyembe n'otemako ekikolokolo oba tosobodde n'ogyako ebikoola ng'ogenda bifumba. Ekyo ne tukivaako. Ne tugenda ku bino ebikoola by'emicungwa nabyo oteekamu. Ne tugenda ku bino ebikoola by'entuntuna oba ntuntuna oba ntuutu. Bino bw'oyagala osobola obutabifumba just n'obiyisaako ku muliro ne bigonda n'obigaaya bugaayi. Kikaawa naye kikutula ekifuba. Ne tugenda ku bikoola ebya kalituusi. Ebikoola bya kalituusi nabyo oteekamu. Oba toyagadde kikoola oteema akali akakolo n'okola ki? N'oteekamu. Ne tugenda ku bikoola eby'amapeera. Bino ebikoola by'amapeera oteekamu nabyo. Kati ne tumala ne tugenda ku kino. Ndowooza musobola okitegeera. Mu Luganda nkyerabidde naye nga mu Runyankole bakiyita ekijeera. Abamanyi ennimi osobola okukitegeera kino. Bakiyita ekijeera nakyo oteekamu. Ate kino kyo kikola buli kimu. Olubuto ne bwe luba lukuluma osobola okifumba n'okinywa kyokka. Olubuto ne bwe luba lukuluma kino kikola ku bintu bingi kino. Ne bwe kiba nga si kifuba kyokka. Bw'oba toyagadde kukifumbira ne bino osobola okikwata nakyo n'okukiyisaako ku muliro n'okiteekamu ekisula. Oteekako katono n'okiteekako n'otandika okukigaaya. Oba ebyo byonna bwe biba bigaanye osobola okukwata ekisula n'oba ng'onuunako. Kati guys ebikoola mbibalaze bye tufumba nga ogenda kukola ki? Ng'olina ekifuba ng'ogenda kubinywa. Okitegeera kubanga waliwo nalwala ekifuba ne kitwala wiiki 3 nga ngenda mu ddwaliro ly'ekizungu. Ne baŋŋamba ebino ebintu ne mbifumba ne mbinywa. Okitegeera kati lwe namala okubinywa ekifuba ne kigenda nga kikutuka kwe kuwona. Naye bwe nagendanga mu ddwaliro bampanga amoxicillin bampanga ki? Bw'olaba nga tosobodde okubifumba so ggyayo akasula ekisula nkiraba. Kwatako katono. Ekisula kwatako katono osobole okukola ki? Osobole okukinywa. Okukinuuna. Oba osobola okikwatako n'okiteekako mu mazzi ne kiba ng'ekigwereramuko naye nga kika then n'okinywa bw'oba nga tosobola kukinuuna. Nakyo kikutula ekifuba. So ba mikwano tugenda kuba nga tulaba nga tufumba ebiddagala byaffe. Kisinziira by'oyagala. Oba oyagala bingi ofuna entamu nga nnene. Bw'oba oyagala bitono ofuna katamu nga katono. Naye kati bino ngenda bifunira entamu okusinziira nga bwe biri. Oba bw'okifumba ng'otaddemu amazzi mangi kiba tekigenda kukola ki? Ky'oyagala. Naye bw'ofumba ng'otaddemu amazzi matono ojja kinywa yes nga tekikaawa nnyo
naye kiba kikutula wano eno, ojja kulaba nga kitandise okukutula. Munaye omuntu atalumwangako kifuba talina kyamanyi. Naye nze ngamba okunze okulwala ekifuba kisingako n'endwala ki? Kisingako n'endwala omusujja. Mukitegeera ba mikwano. So kati tugenda kulaba nga tutandika okufumba ebikoola byaffe bino. So kati guys, tumaze okufuna esepiki yaffe n'amazzi gaffe ag'ejjaaga. Kisinziira ebikoola by'ogenda oteekamu. So kati ge mazzi oteekamu. Oyinza ogamba nti njagalako ebikopo 2. N'oleetako ekijeera kyaffe kino. Mu Uganda mujja kitegeera. Nkyerabidde mu Uganda. N'okwatako ebikoola by'emicungwa n'oteekamu. N'oleeta kiri ekikolo kyaffe ky'omuyembe n'oteekamu. N'oleeta biri ebikoola byaffe eby'entooto bino n'oteekamu. N'oleetako ne ku bikoola byaffe by'amapeera nabyo n'ossaamu. Oyongera amapeera go gatera okuba matono. N'oleetako ne ku bikoola byaffe ebya kalituusi nabyo n'oteekamu. Tuteekamu bingi kubanga kati bw'oteekamu bingi ddagala lijja kunya kalituusi yekka, osaanye nga tosobola kukola ki? Nga tosobola kubinywa. Ekino nakyo nkyongeddemu. Kati okusinziira nti nfumbye mu kasepiki akatono, tugenda kukwata ekisula. Tokiteekamu kyonna, omenyako ku kisula kyaffe nakyo n'okola ki? N'oteekamu. Ndowooza kati mukiraba maze okukiteeka ku sigiri. So kati tugenda kinda kitokotamu emirundi gyo nga 2. Awo ng'omanya kikoze eki? Ng'omanya kiweze. Ng'oleeta akasaanikirako. Ng'osaanikirako okutuuka bwe kitokota. Ndowooza kati mulaba nga bwe birina okuba. Bino birindamu bigira nga bitokota. Paka otuuka we tunaakola ki? Guys, kati eddagala lyaffe liyidde. Tugenda lijjako tulireke okumala eddakiika nga 3 liwole, then tunyweko. Okay guys, kati eddagala lyaffe mulirabye limaze okunnyogoga. Oba olina olirindamu ne liwola. Kati eddakiika 3 zinabagambye zikoze eki? Ziweddeyo. Kati olina olikola ki? N'olinda ne liwola bw'eti bwe balina okukola ki? Bwe balina okufaanana. Kati bw'oba omaze ng'ofunayo giraasi yo ng'oteekamu. Omala okuteekamu ng'ojja ng'onywa. Mukitegeera? Kati kisinze engeri gye naafumbye ebitono ngenda kunywako haafu. Naye bw'oba oyagala oba osobola oginywa nga nnamba, naye kiba kirungi n'oba ng'onywako haafu. Kale kangambe ng'olunaku ng'osobola obinywako emirundi nga 3. Mukitegeera ba mikwano? Ate kati bw'obifumba leero tolowooza nti oba omaze. Oba olina okubeera ng'onywa okulaba ng'owonye ekifuba. At least n'obinywamu emirundi nga 2, n'obifumbamu emirundi nga 2 mu wiiki. So kati teekamu. Nze ngenda kubinywa bwe biti nga bwe biri. Nga bwe mubiraba. Oba olina okunyiikira. Kubanga waliwo abantu abamu nga tebaagala kulya, nga tebaagala kumira mpeke, nga tebaagala mpiso. Okitegeera? So kati oba olina okunyiikiramu bino ebiddagala ebiganda. Biba bijja kuweweezaako ku kifuba. Ofuneko enjawulo.
Kikaawamuko naye kikola. So omuntu ekifuba gwe kyali kirumyeko oba osobola okitegeera. So kati ebyo byonna okubiziyiza oba olina okugezaako n'okola ki n'obifumba. Tebirina bulabe bwonna. Just ng'obifumba n'oba ng'onywanywako. Bw'oba toyagala kalituusi toteekamu kuba kalituusi erina smell gy'ereetamu kale. Eyinza okulemesa okukola ki? Eyinza okulemesa okunywa. Kati obifumba olunaku olina making sure nti onywako emirundi ng'esatu. Oba tobinywedde onune ku kisula. Kiba kirina engeri gye kikolaakolamu wano. Ate bw'owulira ekifuba nga ku ddoboozi nga litandise ng'okugira wano nga wakusiiwa, kola entangawuuzi oginywe, oteekamu kasukaali katono, oba olina omubisi gw'enjuki n'oteekamu oginywe nga bukyali ng'ekifuba tekinavaayo nga tekinaakuba kika. Awo kijja kikutula mangu oba oyanguwa mangu okuwona. So bamikwano, leero ye vidiyo yaffe gye tubadde nga tuli kwogerako ku bintu by'ekifuba. Era nja kuleetanga n'ebintu ebirala eby'enjawulo tubyogerengako wamu. Kati ebibuuzo oba wali omuntu alina ekibuuzo osobola okomentingako wansi. Osobola komentingako wansi, nja kuba nkuddamu nga nkwanukula. Banda Uganda luzibu. Naye nga mbeebaza okusubscribinga, mbeebaza okuwashinga vidiyo yange. Bw'ekolera bambi osobola n'okola ki? N'okugisharingako ne munno. Ate n'ekirala ngenda kuba nteekayo vidiyo buli Lwakuna, buli Thursday nja kuba nteekayo vidiyo empya ez'enjawulo ezikwatagana mu kulunda. Kale nga bwenfunayo akapya, waliyo abantu abamu abanga tekola ki? Nga takimanyi. So n'osanga nga kimuyambye. So gwe oyinza okuba okimanyi ne wali oli atakola ki? Wali atakimanyi. So oba tokimanyi mukwano ne kikukolera, osobola okukisharingako n'ani? Okukisharingako n'omuntu omulala. So guys, mwebale kuwachinga videos zange bambi. Mukama bampe n'omukisa. Katuddemu mu vidiyo endala. Bye bye.